Hey! Obwedda, this is what kino kyekizibu kye naleese. Nononzo obwedda ntambula. Nabadde nakoze video eno nga mmanyi nti ncorrectinga ko omuledi munnange atagalya mu foreign policies nga tazitegeera. Kumbe project obwedda. Kakati munnange mbadde ntambula nga nsanga video eno. Mbu Piero yu ne NRM beegasse era candidate gwe balowoozaako ye Muhoozi Kainerugaba. Kitegeeza tebalina candidate wa 2026 kubanga nabagamba Bungereza bagamba don't stand. Museveni don't stand. Kati nga kyesta nategeera nti tuli ku project nene. Genda mu video kuli comment eno ogirabe. Balimu nga 10 bonna be bamu bwe bati. Mu defending a project. Do you know who you're messing with? Mumanyi gwe muliko. Amumanyi kati kambalageko. Njagala mbalage Traore kikyali. Muna Uganda njagala ompitire teacher room yo muteke ku eno video. Ompitire laptop boss omuteke kuno. Ondetire SP asimo omuteke kuno. Viola Bagoleti Nakasaga mubanoonye bonna. Princess wa buli gomanyi gwe mulete wano kimukakatako okusharinga video eno wabata sobola kugattako dobozi agiteke ku page ye. Video zonna zonna ezigenda okuddako nyenda ku animaskinga Ibrahim Traore kiki kyali. Kubanga bana Uganda mulaba nti New Kid on the block. Naye Museveni ali mu kupromotinga kino standby generator kubanga nabagamba mutawo lugenda maaso betaaga ensi bbiri. Betaaga Uganda, betaaga ne Congo. Congo already ebuliya mu mikono gy'Omerika. Kwa kati bali mu ndagaano ensi esigaddewo eri Uganda. Yensonga lwaki Ibrahim Traore alese byonna byonna ebigenda maaso n'akugamba ajja mu Uganda kupromotinga Muhoozi. Babalage nti omusirikale asobola okukulaakulanya ensi ye. Okitegeera Museveni kyayagala okushepinga kubanga tebalina candidate wa 2026. Kati ono bamulabanga icon asobola okusiriwaza abavubuka n'ekyo kyabadde ashepinga. This is the real Ibrahim Traore. Nabagambye olutawo lugenda maaso lwavudde mu UN. Okitegeera gye lwavudde. Era kye baagala kati okukola nabagambye Africa bagenda jawuzamu emirundi egi. Bagenda creating a democratic side ekuba akalulu president n'agenda bagenda kukola ne communism side ng'ekulira Ibrahim Traore etakkiririza mu byakulonda. Njagala Ibrahim Traore ne yawambadda mundage constitution ya Burkina Faso gyafugirako mugirete. Ebyo nabena byakoze okakolera Burkina Faso bulungi nnyo ekifaananyi agiteeka mu kike mule alete constitution mwakolera agirete ya Burkina Faso. Akolya bwerwa constitution wabula kyagula his excellence kyagula nyakugamba wamala okwata obuyinza bwati ekintu kyasookerako kwe kusiba constitution n'okugiggala n'okugizaawo nga teri muntu n'omadda mugizanyiramu. That is what we call the democratic side. Ebintu bino byavaawa muna Uganda. Just watch this. Tutandikidde mwaka gwa 1884 ennaku z'omwezi zaali 15 omwezi gwa November era ng'eno meeting yaggwanga ennaku z'omwezi 26 omwaka gwa 1885 omwezi gwali gwa February. Eno bagiyita batya ye Berlin Conference. Berlin Conference eno already abo ba superpowers abakola world order bali bamaze okutula bashepinge engeri Africa eno gyegenda okukola ki gyegenda okolonizingibwamu. Era bo balina system bbiri kubanga Russia ne China already alina communist style nga ne bano balina democratic style. Okitegera ne bakola ekintu kye bayita UN era bakkiriziganya nti democrat on bwagenda kukola system eyabwe ogagawaza ensi yabwe on the expense of Africa. Abantu bano banaku bayimiriddewo ku Africa. Okitegera ekintu ekyo era batuleetera ekintu kye bayita scramble for and partition of Africa, the four powers. Era the five powers. Era wo tunudde bano ba Belgium begattako bwegasi ne babuukira. Naye colonization yawo ogiraba mu France, ogiraba mu America, ogiraba mu Bungereza ya Africa, whereas ku European side olabayo Russia. Okitegera ekintu ekyo. China ye yali awo nga fanda ye awerekera buwerekezi communist gwe bayita Russia. Okitegera ekintu kino. Then bamala okukola mission yabwe bulungi nnyo neeyitira. Era bano aba democracy bagamba tugenda kukozesanga ba minorities, the superior minorities. Bakwate bano ba minorities abanabeera mwezi ensi balulinge ba majorities kubanga majority ono yabeeranga native. Okitegera ekintu ekyo. Eyo formation ya Museveni ne Kagame bano bava mu minority race mwe bava Museveni ne Kagame lwaki kyava mu Berlin Conference. Obuzibu bwavudde wasagala kulu isaye kuba ngenda kola video ntono nnyo tuyingira domestic policy. Ukitegera ekintu ekyo obuzibu bwavudde wa munange bamalo tuleetera ebizibu okalya dakadda bakyerupe bano abafirika bano ba dictator batandika otunyigiriza tugenze mawanga agenjawulo mu buddu look for greener pastures. Ensi ze tusinza okugendamu America na Bungereza ne wabeerayo congestion. Okitegera kwa batutinkuulira olutalo. Then mu kwagala okwa amending world order bano bagamba tukozese majority race
to rule the minorities kubanga ba majority race basobola controllinga bulungi ne wabeerawo emirembe ne tuwona abantu bano okuddukanga mu nsi zaabwe nga bajja eno nga bakola ki nga batumalako emirembe kati tugende tutereze wabula Russia ne China olwokubanga baali ba beneficiaries bakiwakanya Russia ne China bakiwakanya okitegeera ekintu ekyo Russia ne China mukuwakanya ekintu kino olw'ensonga abantu batono nnyo abaddukira mu Russia ne China eyo batono nnyo then no kijja ku funding ya UN ensawo ennene America ne Bungereza babadde nga bateekamu okitegeera then Russia ne China wabula Russia ne China babadde bakifunangamu kye kibafudde ba super power abo kunyunyunta nga tebateekamu okitegeera ekintu kino wano ne baleeta okwawukana ku UN bana abatano ne baawukana then bana abatano we baayawukanye olutalo ne lutandika bano ne kyatulazaalidde the birth of BRICS eno yenzalo ya BRICS yavudde kweyenjawukana kulwanyisa dollarization kubanga omumerika wano mu kuteesa ng'abawa ssente yali alina okubeera spirit y'ensonga lwaki American dollar yekola mu world trade yaliwo after the second world war nga tebalina ssente ngenda kubiyita mu gundi sijja biva kumukumu naye njagala kuleetera history wa Ibrahim Traore otegere who the real Ibrahim Traore is. Ibrahim Traore is just a beast yekwese mu ndiga. The real sheep we have, the real sheep in and out is Kyagulanyi. Tugenda bino babye bakwese kati njagala mbalage Ibrahim Traore lwaki Museveni amuleeta mwantinkudde nabagamba ono Kyagulanyi ye buli kifo yakiteekamu omwana nga akisobola kati mugenda kola Ministry ya Foreign Affairs byekola oyo Ibrahim Traore tujja wewazeewo akacyankalano kano America yatandise okuyiya engeri gyekola ki gyegenda okukendeeza namba z'aba migrants abagenda mu America nakugambye bagambye nti balina kulwanyisa ba dictators bano babajjeko bakozese majority race to rule kibali mukola kyova olaba mu Uganda waliwo omuganda gwe basitudde wabula nti bano bo banna Uganda bona is a Ugandan however is coming from the majority race but is a Ugandan okitegera then ne mukongo wekiri balese mukongo akoleki ajafuge bajjawo Kagame nani ne Museveni Kagame ne Museveni baba minority race abatuusi mu Rwanda batono nnyo era abatuusi mu Uganda batono nnyo okitegera ekintu ekyo kati balina okuleeta typical Ugandan ajafuge okitegera ekintu ekyo Russia ne China ne ekigana kati ne bagamba twawuze mu Africa kubanga kika business cafe jekali bano bali mu kwawuza bya bugagga byabwe okitegera kati bana abarasha kibaberedde kyangu nnyo oku attackinga mu West Africa eyo olw'ensonga France ebadde wagira ba dictators yo yagana okujja no France nampa wengwa mission y'omu America n'omungereza yagana okola kyo kujegattako kubanga France ne badde efuna mu nkola eya communism disguising as democracy kati yo France ebadde onampa wengwa kyovola ne wano baze mu East Africa baganye okumuleeta tebannamuleeta ajampola mpola bamuwako buntu butonotono tebannamuleeta fule wabula taba mu America na mungereza be baliwo okitegera ekintu kino nakugambye utalo lwavuddewa ku Berlin conference gye twatandikidde wabula mbyangu yamu kubanga tulina okulumba omusajja mu domestic policy okitegera ekintu kino bano basinzidde mu West Africa wabula bano bajja ne basisinkana His Excellency Kyagulanyi omuntu ayagala ensi ye mu kujagala Kyagulanyi ono ng'alina agendas ennungi eri Uganda eyo bano bamugamba okay ne bagamba we have got a new kid on the block ono omwana asobola okutambuza ekintu kye bayita democracy ne human rights mu Africa American and UK system okitegera akikoze bulungi nnyo alwaniridde ensi yo shaping of the Nelson Mandela wadde ku Nelson Mandela kyagaana bano ba communist balina Gaddafi then ba democrats nga balina Nelson Mandela kyagaana kati ne bakiddamu kulembe gwa Kyagulanyi kibadde kikutteyo bulungi nga Kyagulanyi afuuse Kyagulanyi mu Africa yonna nga afuuse icon eya democracy nga Kyagulanyi abavubuka bonna in the shaping beerabanga example ya Kyagulanyi okitegera bonna terijo badde ogenda nga omuvubuka wayo nga buli muvubuka asonga mu government yaabwe bawa Kyagulanyi nga example kino ekintu kino kibadde kigenda kuleka bubi nnyo baani ba communist kiche bagambye ne bagamba naffe katufuneyo new kid on the block balonda Ibrahim Traore Russia ne China yalonda Ibrahim Traore okucounter attacking influence ya Kyagulanyi ku lukalo lw'omuddugavu Africa okitegera ekintu ekyo bamutandikako mpola njagala gwe munna Uganda ali wano ondetere ekifaananyi kya Ibrahim Traore ng'ali ne democrat yenna ng'ali ne Putin oba ng'ali Bungereza then onkolere ekintu kyekimu ondetere ekifaananyi kya Kyagulanyi ng'ali Russia oba ng'ali China nakugambye ono Traore alwanyisa Kyagulanyi naye tukugamba Traore you are messing with fire you don't know who you're dealing with tomanyi kicho dealinga nakyo okitegera ekintu kino era essaawa eno wetwogerera ono omwana ono bonna banna abalese mu bizibu balina nabagambe video zigenda kubeeranga 3 oba 4 ezikwata ku Traore ono banna abalese mu bizibu olw'okubanga bakamaabe beetaaga nnyo Uganda
ne Kongo nga baji batutteko kati alina okujja promoting ani Muhoozi Kainerugaba the possible candidate okujja okwesimba ku NRM mu 2026 ayinza okubeera Muhoozi naye no project we tugikuba bayinza okwebuzabuza ne bakomyawo mu 7 ntukuba mu 7 yaka